erigenda mu maaso because kati nze nsula just across kati kankunnyonnyole olaba leeni eno eyambuka wano Isma w'abeera leeni obukako leeni bbiri kwenyambukira leeni eddako ate minisita wayambukira bamukubidde so kati simanyi we may want to draw some conclusions naye ennaku zino ne mu gurupu yaffe ey'okukyalo ababbi babadde basusse kati ate bekugattako bino it becomes a very dangerous place now. Yeah. Omuntu ono Isma alina muwooza bino ebivudde ku bo bakkira bulijjo balina kenkana mu kuteebereza. Saagala kubuulira kyesitamanyi kuba ababbi yes baludde nga baboogerako naye babadde tebattangako ntuulira nk'omuntu nti bamusse okay yes waliwo gwe twawulira awo emabegako nti bamukuba kati kino eky'abantu oba abadde ayina oba kisaagala kulimba because Isma has been controversial most of the time, but this had never happened. Ne threat yonna nze abadde tangamba nti yali afunyeyo threat nti ono amutiisatiisa so kati saagala kulimba. I don't know exactly how we are even here. I don't know. Ekintu ekituuseewo ku Isma ng'abadde pulezidenti wange olowooza kiteekawa bano abaana abatambula nga beeyiriza ku social media ne boogera kino. Of course kigenda buli muntu waali ekituuse ku Isma kigenda tunyeenya kabeere w'amawulire kati olina okuddayo n'olowoozaamu because of course kati Isma has been very vocal. The assumption by many people is maybe his being vocal has led him here. So, kati tulina okulinnyamu a step back, we realign tulowooze ku what is possible and what is not. It's a simple message. Kati fenna oba bloga oba YouTuber oba wamawulire every time such a thing happens tulina kati okuddayo fenna ku drawing board ne tulowooza. Abawagizi ba Isma ku social media balina okuguma mu buli mbeera. When such an instance happens, ekintu kyokka kyosobola okugamba abantu kuguma kuba kati naffe kye tuliko kakalamu antuuseeko wano ng'akaaba ng'akankana ne mugamba oyina okuguma oba okitegeera buli yazze maama oli eyasikira maama waali wali naye munnyonnyodde ng'akaaba ne mugamba kati it's the only other option. Ye option gye tuyina yokka tetulina kirala kye tugenda kukola tulina kuguma ffenna gye tuli pozi n'okubaako kye tuyiga kati kuba we cannot just say that is gone. We now have to pick a leaf from what has happened. Twerowoozemu ffenna not just nti blog oba YouTuber naye naawe ali eyo kituuse ku Isma kati bulijjo babadde bakuba bannabyabufuzi baani tumanyi kati bakubye gwe tumanyi our very own. Life is not going to stay the same. So ffenna kati tulina kuddayo ku drawing board twekuba emitima tulowooze nnyo we think hard on whatever next step we want to do. Okay, wena tulabanyongera okwanirizaako ku Tindi Files YouTube channel. DJ Johnny P is my name. Once again, olunaku n'olaba ndi wano siteredde tuguddemu enchukwe olwa muganda waffe Jjajja Ichuli aka Isma Olaxes okubanga kawungezi ka leero ssaawa zibadde zikunukiriza okuwera ssaawa 3 ez'ekawungezi amawulire negatandika okutambula n'okusaasaana nti Jjajja Ichuli aka Isma Olaxes akubiddwa amasasi. Noona obudde buno nga olaba tuli Kyanja wano kumpi n'ewaka ewuwe abadde ajja ne bamukuba amasasi agamujjembula mu bwensi mu mmotoka n'abanga bamubye mu kifuba kumpi n'omutima n'abantu asobodde kuwona. Ichuli gwatamumanyi yatandika okwatiikirira mu 2019 nga tugenda mu 2020 awo yasooka n'awangalirako e Sweden then yakomawo
n'abanga atandika okuba nga akola omulimu gwe gwabadde akola ogumanyiddwa abantu abangi ogw'okuba blogger oba ogw'okuba munnamawulire mu ngeri emu oba endala. Ekyuli njagamba nti abadde sidinga kubanga awagira gavumenti eri mu buyinza ya NRM era nga gyakolera era nga abadde abeera ku projekiti zaayo ez'enjawulo. So bingi ebyogeddwa era bingi bikyagenda mu maaso naye nga the question mark nyingi, ebibuuzo bingi ansa ntono. Ani Aseichuli era lwaki bamusse akawungezi k'olunaku olwaleero. We ntunula ku budde wano ku ssimu yange endala wano ssaawa ziri 5 endakiika 36 ez'ekiro naye abantu bakyali bangi abakyajja abakungu ab'enjawulo ne poliisi ekyakola ogwayo era nga kubamu babadde ba counter terrorism babadde bagamba nti abantu abalinaanye bakubidde Ichuli amasasi ku kizimbe kiri abamu bagenda kuba nga bakwatibwa oba batwalibwe ku poliisi abakola statement ez'enjawulo era bajjembeko mu kunoonyereza balabye kyekibaddewo kituuseewo kitya balina kye balabye kyonna kyonna balina gwe bayinza okusuubiriza bajidde ku booda bajidde ku ki kale byonna poliisi ejja kuba nga eyongera okutuwa amawulire. Kyenkusaba kiri kimu nti weekuumire ku Tindi Files YouTube channel tugenda kuba tubawa stories nga zidevelopinga kuba story yo mulaba njogeza kikoowe naye ndimu okutya. Muganda we Kasuku ageze n'agamba nti kino kireme kuba nti kitwaliramu bannamawulire kitwaliramu bantu ba bloggers bokka bokka abenyigira mu byobufuzi wabula naawe munnamawulire YouTuber akola ku TV akola ku radio kikuleka ludda wa because fab reporting emboozi ez'enjawulo both political n'endala. So bingi ebyogerwa naye let's see what unfolds nga n'okunoonyereza kugenda mu maaso. Just weekuumireko tukyaba updates nyingi back to back tujja kuba tulogerako n'abantu ab'enjawulo ba stakeholders obuuli abadde emikono gya Isma ba Keys ba Kasuku ba Edi Sendi Bruno K tumulabyeko awo abadde mukwano gw'ennyo era babadde bakuba bonna leero abagenda ku kyennyanja ne unfortunately tekisobose. So mwekuumire ku Tindi Files YouTube channel updates ezisingawo zigenda kuba nga zijja naye ng'embeera bulyaba bwekyo bweri kyannaku nnyo. Olaxes King Kong Worldwide alongside Johnny P, number 1, the radio presenter. Wano ge tulino wachi wakatabi ate buli Friday alina okundetanga letwogerako gye mukolachi sajja mumuwulire eddoboozi likuyinga ne likusensera abakazi ne likulekanga wena toteredde naye nga yoyo omunene waawo atukwataganya buli tubeera ku Magic 1 King Kong jaja Ichuli straight.